oli bulungi obulungi obulumi bungi mugayirire ku bantu bakusondera ku ssente bannayuganda bonna abali eyo abatulaba bampita mbabaza Anitah n'emyaka 17 mbadde mu senior 5 naye sikyasobola kuddayo ku ssomero olw'obulumi badde nsaba abazadde mwenna abali eyo kusaba tukwatirako nange nsobole okuddamu nfune obulamu nsobole okudda ne ku ssomero ng'abaana abalala. growing inside olaba enkovu eyo ye sajjaro yasooka kyuka ntandikira omuziragiza yenna asobola okunyamba mbeegayiridde mwena abaana ekizimba kyo tekigejja eyo munda tekiri mu kweyongerako yes kigejja wenkugambidde nti wekiva ku musuwa buli we guweereza omusaayi guweereza ekizimba ekyo kizimba kidda ku sipa. abalungi abali ku HK Media nze Hadija Kigozi in your latest updates and celebrity news life experiences and adventures. Ninako gye nsibidde eno ndina mukyala munnange ate nga muzadde munnange alinako omwana yafuna obulwadde bwajjanga ekizimba mu bulago naye bubafuukidde obulwadde so bampise ne bagamba Hadija jangu otuyambeko twogere ku bizibu byaffe eri eggwanga wendi okubabeererawo munkubireko ku ssimu bakyala twegumye mutunyumize ku stories zammwe ate tulabe butya bwetuyambagana. Nyogera okubebaza nti mwebale kutulaba mwebale okutwagala mwebale okusubscribinga aba Platinum Wellness Spa bakugamba nti spa yaabwe nnungi nnyo nnyini ddala era bakugamba nti bakubireko ogenda ogikozeseeko. Mami nsanyusa okulaba kale batulaba nsanyusa obbalaba namwe mwebale kujja okutukwata bannaaye manya agange tushabe midiasi mbeera kajjansi. omwana yatandika atyo omwana yatandika twali waka ku makyana nga mama ensinga ennuma nemubuuza yabadde ki nagamba mami simanyi nagamba oba weebase bubi nagamba simanyi nange netubeerawo netufuna kaloobu netumusiigako nebigaana tugendako mu ddwaliro ne batuwa ku mpeke nebigaana newayita ekiseera newatandika okujjawo ekizimba mu bulago netugenda e Mulago tulaba omusawo n'agamba bamukebere kansa bamukebera kansa nga temuli. obulago bwazimbira mu bbanga ki kyatwala bbanga ki kyatwala emyezi nga 5 nga buli kaseera agenda azimba obulago basooka muluma kyo twalaba lumu nga watandise okukola ki okuzimba nga bw'onoogamba nti ku Mande obulago buzimbye ku Sande ng'obulago bweyongedde tekizimba nnyo kijira mpola kibanga nti oba kikuloba n'omubiri kijira mpola then tugendayo ntiamujjako akanyama nga temuli kansa dokita nangamba tugenda kirongoosa netugenda netukola sikaani etwakola sikaani n'agiraba ne batuwa ekitanda ku Mulago omwana ne bamusala bamugyamu amazzi bamugyamu ndayika bisaayisaayi kubanga era olwedde baabituwa tubitwale mu kansa institute babikebere oba siki oba si kansa ne tubitwalayo ng'era temuli kansa omwana naawona nadda ewaka bwe yadda ewaka wayitawo emyezi egi ekizimba ne kiddamu Kunsingo yes kiddamu ne kisandika okukola ki era okuzimba ne tuddayo era mu Mulago basawo ne batugamba omusawo yennyini yatukolako n'atulagirira omusawo omulala n'agamba kati mugende mulabe owa Nulo ne tugenda ne bamutulagirira Entinda ne tugaa tusamulabira mu Mulago nga tetukyalina ssente
n'agamba Mulago ojja kulwawo omulaba alwa muntu kale bamulaba bangi layini n'agamba ati mujja kusobola naye musobola ogenda Entinda musasuleyo kasente mu mulabe. Ne tugenda Entinda ne tulaba dokita n'atugamba tugende tukole CT scan. Ne tukola CT scan tegimuleetera. N'agamba ekizimba ayina ekizimba. CT scan yagamba ayina ekizimba naye kiri ku spine cord. Spine cord ekitegeera omugongo kiri eno omugongo kiva kinyigiriza gundi y'omugongo enkizi gye bayita enkizi. Kati n'atusindika era naye wa dokita omulala naga tugende wa dokita omulala atula case clinic ne tugendayo owa case clinic yonyini ya ono dokita w'Entinda bwe yatusindika case clinic n'atuwa dokita oyo. Dokita n'akiraba n'agamba ekizimba kibi ng'oli bwe yagamba era kiri ku nkizi. Ng'agamba kiki ekyaleeta ekizimba ekyamazima awo wayantumira enjogulamu CT scan ey'emisuwa nengenda nengikola yali ya bbeeyi nenga sente zaali nyingi bwe baŋŋamba nenzirayo ewaka bangamba emitwalo 85 nenzirayo ewaka nenzinoonya ndowooza nazinoonyeza mwezi mulamba. Nenzirayo nengikola namala ogikola kizimba nange kwolwo wendaba ekizimba ky'omwana tikibi mukyala munange ekizimba ky'omwana kitudde ku musuwa. Wakirabira mu katiibwa? Yes, yakitulagana tugirayo ne ku simu n'akitulaga. Nagamba ekifaananyi omwana omulabe ekizimba we kitudde omusiwo ogwo munene gugendera ddala ku bwongo gutwala omusaayi ku bwongo. Nagamba ekizimba ekyo kigenda kunyigiriza omusiwo ogwo blokinge omusaayi guleme kwambuka omwana akole ki asannyalale. Ekizimba kitavaawo kino okuvaawo. Nemugamba akadokita kivuddeyo kisanaga omwana alina ogenda India bamulongoose. Nagamba wano tewali asobola okulongoosa ekizimba kisobola okukijjawo n'ekizibu kya musuwa. Nagamba wano tewasobola okusala musuwa. Then nentya yali tanamba kungamba na ssente omanyi nze nalowooza oba miliyoni meka nga miliyoni 5 biki nze saamubuuza ssente nengamba nentya netudda ewaka wetwadde ewaka twadda mu kusaba naye nga buli otusaba omwana ayongera kukola ki kuba bubi. Netusaba netusiiba mukazi munange twasaba netusiiba omwana yongera okuba obubi atandise okufuna obuntu bw'omusona mu mukono amama ngamba tegukyaguteeka waggulu omugongo sikyasobola kutuula bulungi. Nenziramu nenkubira dokita nagamba omwana wange muleete nemutwalayo nabuuza omwana kati olumizi bwota namunyonyola byonna. Yambuuza maama ojjukira kye twagera? Nakugamba omwana agendawa India. Ekitali ekyo omwana agenda kukola ki? Kusanyalalako. Dokita we namugambira ninga tulowooza ssente nazisobola kyava ngamba olowooza ssente meka? Nangamba ogenda kunoonyaayo emitwalo 5 egya $. Netubalamu nga ziri miliyoni 185. Yes, netubalamu nga giri miliyoni 185. Nemugamba nze bwolaba nze maama nze taata. Nemugamba dokita nga bwondaba nze maama nze taata. Nze ssente zo ngenda tandikirawo. Nagamba nsindisa abantu bangi India batambula ne bafuna ssente. Nagamba nakasindika nakati n'ow'omusuwa era nagwe gwa ku bwongo mukyala yavuddeyo. Nagamba tambula onoonye ssente. Nagamba genda onoonye ssente naye nga mutuufu kituufu ndaba omwana akola ki agwawo. Nenkomawo ewaka ndina oyo ndowooza omulabayo eddwaliro lyawo.
nangamba tutandike tu. Yes. Wow. Yankubidde nangamba I have my niece Khadija jangu otuteekeko tutandika okunoonya ssente. ayisibwa atya awulira atya Obulumi ndowooza engeri gye guli omusuwa otegeera awulira obulumi bungi esayidi yonna otuuka ekiseera nga tolina nawe okwata nga buli wamu wakola ki alina emyaka 17 adde akyasoma yes adde asoma adde agenze mu senior 6 naye okutuula bannange kabadde agenze mu form 6 ye first born wo wakubiri abalungi abali ku HK Media yaani Anitah Mbabazi. tuli ne maama wa Anitah olunaku lwaleero muwala we yafuna ekizimba nga bw'omulaba ne bakirongoosa ate ekizimba ne kimala ne kikomawo bagenda okwetegereza ddala ekizimba nga kyakwatira ddala ku spine ku musuwa kwennyini ekiviiriddeko omwana ono okuba nti natandise okusanyalala oludda olumu olw'omukono azze wano okubegayirira bambi mubeere nga mumuyamba go wenna ayinayo ekitono ky'osobodde oba 10 oba 2 batwale omwana ne India babeere nga bamulongoosa tusaba mukama amuviireyo nammwe abasobodde mubeere nga mumuviirayo kati obuyambi singa babeera abayetaazo okubaako ne bwe babuteeka mwabadde mwakozeeyo ka akawunti namba oba kubanga ezo ssente nnyingi tulina bye twakozeeyo posters nga temwazimpadde ziteeka ku mukutu gwa tugenda zikuwa ekyamazima kankozesa ekyansi eno nga nsaba omunnauganda yenna andaba abali ebweru bonna abali wabweru w'eggwanga lino ng'ondaba wano wendi sirina bwendi nsaba buyambi mukyala Ekyajja nsaba buyambi sirina bwendi emiliyoni 108 banaye sina nawe ntandikira omuzira kisa yenna asobola okunyamba mbeegayiridde mwena abandaba ekizimba kyo tekigejja eyo munda tekiri mu kweyongerako yes kigejja wenkugambidde nti wekiva ku musuwa buli weguweereza omusaayi guweereza ekizimba ekyo kizimba kidda ku nkizi kyovulaba omwana atandise okusanyala wekizimba kiva wano kizimba kidde eno ku nkizi sana bwe mbinnyonnyola ninga mu butuufu tuli bubi bwe bangamba ogenda India tebampa na lunaku nti nkuwadde emwezi bwe giti olwedde omwana atandise okukola ki okusanyalala ate n'atugamba buli wanaaba wasanyaladde oba asanyaladde omukono bwe bamulongoosa tegukola ki teguddawo so laga munoonye ssente mu bwangu ssente wonna we tuzifunira tugenda bugenzi twate twakolayo posita mutuufu nga tugezaako kunoonya ssente kwekuli enamba z'amasimu ninako eya Airtel ya maama eri 075 88 74 47 4 ninawe eya niisiwe ya MTN eri 0775 54 29 65 kati bank account nyinawo zonna ziri okwo ngenda biwandiikirawo abantu bannange yenna ali eyo bakazi bazadde bannange eno gye bayita tyuma yes kati eno ebeera tyuma etya ekizimba ye tyuma ekizimba obuzimba ekitayina nti oba kansa oba kiki ekireetebwa naavu
mbaza essimu eya MTN eri Manyagazura Nalumansi yeddira n'afumbe bambi. Eno eya maama eri Manyaga Tushabe Medias. Gwe wenna alinayo ky'osobodde bankuba kyeyo zino ssente mmwe muzisobola kubanga ziri mu ddoola. Abannayuganda sibanyoomye tebanyiiga oyinza okugamba mpise bankuba kyeyo bokka ate nga waliyo ne maama Nakyeri egundi ekireka andaba ng'asobola okuweerezaayo 5 bambi mwenna obuyambi bwammwe tubweyanziza nnyo. Yenna anaaba asobodde okufuna kyampa neyanzeege yenna anaasobola kyankwasizaako. Baneesaba Mukama akuviireyo n'omwana wo omuto nnyo bambi obadde olina okutandika okumwenjoyingira ate obulwadde bumukutta obw'amaanyi. Allah atusaasire bambi naye amusaasi. Omuganda omwana wange obulumi bumutta naye nga sirina we nzijja ssente. Olina abaana bana? I'm very sorry banaye olunaku olwaleero story nkutte z'amaziga. Naye nsaba Mukama abaviireyo kannema okwenyikiza ennyo omutima n'okukaabya ennyo kandabe ku mwana obuuzizaako nga ndaba tasobola kwogera bulungi ndowooza obulumi naye asobola kwogera. Obulumi bungi. Bannayuganda bonna abali eyo abatulaba bampita mbabaza Anitah n'emyaka 17 mbadde mu senior 5 naye sikyasobola kuddayo ku ssomero olw'obulumi. Badde nsaba abazadde mwenna abali eyo kusaba tukwatirako nange nsobole okuddamu nfune obulamu nsobole okudda ne ku ssomero ng'abaana abalala. Kale bannange byebyo nno omukyala Tushabe beera ng'omunoonyaako ne Zura Nalumansi obe ng'owaayo contribution yo gwe wenna abeera asobodde. Abakulu b'amadiini abakyala abasabye ab'omu kyaki ne mu mizikiti abasiraamu mwenna muviireeyo omukyala abakyala bannaffe bamaama muviireeyo omukyala ono abeereko ne kyafuna ku mukutu guno ate awo wanaatandikira. Baano bwe naakaaba nga siraba ssente era tekijja kunnyamba naye nsaba ngume mwenna abalina kye musobola okunnyamba kansubire mujja kunnyamba. Neyanzeege olwaleero vidiyo zonna zenkutte zibadde z'amaziga naye munzikirize embasa. Oba si kyo omusendereri wali kunki kibanga tegambye nti ejjako ffana Bravo. Enkovu yasajja lwe yasooka. eno y'enkovu sajja lwe yasooka Mulago. But now afuna obulumi soba tuli side ey'omubiri n'okusanyalala. omukono gw'eno And doctors are sure you're not going to send your badokita bagamba agenda kusanyala complete the whole body. And batugamba buli kinasanyalala before surgery tekigenda kudda neba n'amulongoosa. That's why we are trying to beat time. And osobola tanaba bibiri kusanyala. naye bannange lwaki mwamubuulidde talimu bweraliikirivu nti agenda abasawo babinnyonnyola awulira. That's the thing. Tubeera ffenna mu ddwaliro omwana asomeko wa senior 5 bo bennyini kubanga obwo obweraliikirivu bw'aba alimu
mukazi mugumu. Togenda wamma kufa ogenda kuwona. Nze nalabako omuntu nga gwe nga namulaba nga yawona. Just weetaaga emergency care. Kima. Mama naye kajja kuwona.